Embeera ebadde yakinnyika ggobe mu maka g'omugenzi Jimmy Ssekabiito ku kyalo Gayaza mu divizoni ya Kimanya Kabonera e Masaka oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kwe okusaasaana. Ssekabiito abadde munnamawulire omugundiivu era emirimu gy'abadde agikolera ku mukutu gwa CBS ng'asinziira mu disitulikiti y'e Ssembabule. Kitegeerekese nti ono yavudde mu maka ge okwolekera e Kampala ku ssaawa 7 ez'ekiro. Era omugoba wa boodi yamututte ku takisi ezidde e Kampala ategeezezza nti ono yabadde agenda ku mbaga ya munywanyi we. Twabadde twambuka ku Ndikutammadda Mr. Ssekabiito n'aŋŋamba nti nno nnyanguyeeko amasimu go gwamussa amasimu. Agamba nti baagenze bawaya bulungi n'amutegeeza nga bw'alina enteekateeka okukola oluguudo olugenda ewuwe. We namutwalidde Mr. Jimmy Ssekabiito yabadde talina buzibu kuba era twagenze tukuba ne pulaani ezikola lino ekkubo erikola ki erijja wano ewuwe. Ayongerako nti ne bwe yatuuse e Kampala yamukubidde essimu n'amutegeeza nga bw'atuuse kyokka essimu ezzeemu okumukubirwa ebadde emubikira. Nageza okuwulira nga muntu mulala nnyo y'alina essimu ye ne mubuuza wa Mr. gy'ali n'aŋŋamba Mr. yafunye accident era ali Lubaga mu ddwaliro era nga ntegeeza nti nnyanguwe ngende nfune engeri gye nkola ki gye muyambamu. Bannamawulire abagasakira mu bitundu by'e Masaka nga bakulembeddwamu abakulira Farish Magembe balaze okutya olw'engeri munnaabwe gye yafuddemu. Abadde mukozi ddala, omukozi omulungi, omukozi abeerera ddala ku soosi y'ekintu. Jimmy Ssekabiito oyinza okugamba nti ebadde empagi okuzimbiddwa obwegassi bwa bannamawulire mu bbendobendo eno eri e Masaka, naye enfaaye ffenna etukubye wala etweraliikirizza era na mu kaseera kano tetunnamanya ki kyennyini ekisse muganda waffe ono. Bano basabye bannaabwe okukola amawulire n'obwegendereza wakati ng'ebyobufuzi bya Kanayo Chani bitandise. Buli munnamawulire musaba ng'omwogezi wa bannamawulire mu bbendobendo lino tubeere beegendereza nnyo, buli muntu yenna gwe tuliringa naye tulekewo step. Wabula balina okubuusabuusa ku butya munnaabwe bwe yafuddemu era ne basaba okunoonyereza kutandikirewo. Mulanga gwe tusaba babe ebyokwerinda okulaba nga banoonyereza okulabira ddala nga batuuka ku ntobo y'okutegeerera ddala kiddala ekivuddeko muganda waffe ono kubanga ava mu bulamu obwensi. Eyali omumyuka wa Pokino w'essaza ly'e Masaka Kato Abdallah ategeezezza nga bw'afiiriddwako nnyo munnamawulire abadde awa Obwakabaka ekitiibwa wakati ng'akola emirimu gye. Jimmy Ssekabiito abadde tali ku levo yagamba nti akolera ssaza lya Ssembabule Mawogola oba ssaza ly'e Buddu wabula abadde wa Uganda yonna ng'amawulire gaweereza gakwata ku mitima gy'abantu gayamba abantu bwe biba byankulaakulana nga gatukulaakulanya. Abamu ku babadde bawangaala n'omugenzi nabo baliko bye bamwogeddeko. Era mwebaza ate tufiiriddwa nnyo era eggwanga lifiiriddwa nnyo omusajja munnamawulire akola eggulire erye nga waddembe nga talina mpisa mbi, ye musajja akola amawulire nga teyeekubiira naye najje eggulire bulungi.